Ssaabasajja Kabaka tukuyita kuwayira ng'awayira twalaba ng'ali mu kkanisa Namirembe nga Nkooyi oyo amufukamizza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, amufukamizza nti amuteekako ki mpeta. Ng'oggyeko Nkooyi oyo okubeera muzzukulu wa Mugema, naye singa abadde nga si muzzukulu wa Mugema, ye bw'agenda mu lubiri ng'ayambadde amagandula nga taddeko engule zaabwe zabeera nazo, asobola okufukamira mu maaso ga Kabaka, kuba ye empisa y'Abaganda. Kalidinaali bw'aba azze mu lubiri asobola okufukamira mu maaso ga Kabaka, n'empisa y'ensi yaffe bweri. Kugamba tulaba nti abantu baffe ekitiibwa kye bawa enteekateeka z'abano abajja okutufuga, bagondera nnyo amateeka ge baabawa, naye ate ebyabwe ne babeera nga kubasinziira oba kubalinya okugulumiza biri ebyabazza obuzi. Oluno nawo twalugazi, naye twagala kulaga bulazi nti abantu baffe bategeere ebyomuwendo ebiri mu ggwanga lyabwe, kubanga ebisinga bimaze kusaanyizibwawo n'olaba nga buli omu ategedde nti kino kintu kyali kyamakulu. Twayogerako olulala ku nsonga ya Muzibwazaalampanga. Muzibwazaalampanga abantu bagiyitangako awo, oli n'akeera n'ava e Mabulagala n'agenda e Kasubi okusuubula, n'ava e Kasubi n'addayo n'amalako omwaka n'akwata ogwokubiri. Naye Muzibwazaalampanga yamala kujja n'agamba naye nze muno mbadde mpitawo bulijjo naye awo siyingirangawoko. Naye nga webalanga nti wali emikolo gyakugenda Namugongo, batambula okuva ndowooza bava na Tanzania, abalala basobola okuva ebuko batambuza bigere bagenda Namugongo. Naye awantu watatwala mu dakiika 15 ng'omuntu atambula, amasiro badde bayitako mayite naye gamaze kujja n'olaba nga buli omu akola ki aba nga asaaliddwa ekyomuwendo. Emyaka gino 5 gy'emyaka Buganda, ndowooza omuwandiisi abadde mutuufu okugiri mabega, kubanga tulina bakabaka bazze bafiiramu, naye kati otwa twogera mu myaka gino 5 bwokka tufiiriddwamu omuzira wa Buganda Ssaabasajja Edward Frederick Mutebi Kimera Luwangula Muteesa owokubiri neyazaamira mu egyo emyaka. Mu myaka egyo mwetulabidde nga ebyobugagga bya Buganda, embuga z'amasaza n'amagombolola, ebifo by'obukulembeze byonna bikola ki bijjibwa ku bannannyini byo ne biteekebwamu abantu abazza obuzi abawambi, era ne basinzira omwo okutuwa ebiragiro, okututta n'otubba. Emyaka egyo 5 mutusoboledde okulaba nga Abaganda bakubibwa emiggo mu masomero olw'okusoma ennimi oba olulimi olwabwe Oluganda. Bitukungudde emyaka 5. Ekintu kino eky'abaana okubajja wansi nga babakugira okusoma mu nnimi zaabwe kiyinza okulabika nga ekitalina nnyo makulu, naye Omuganda bw'akulira mu mbeera eyo agenda waggulu ng'afuuse kireebereebe, nga ne bw'oyogera ku nsonga z'eggwanga lye alabanga ebya wansi, alabanga ebitene gye bimutwala, kubanga akuwukidde mu nnimi engwira, kyalowooza nti ekisinga okubeera eky'omuwendo kuba kyazzaako akuliramu. Batubiredde emyaka 5. Mu myaka 5 gano mutusoboledde okulaba nga abantu basobola okusinziira mu bifo by'obukulembeze obwa Buganda ne bakwatagana n'abawambi ne bakola olukwe olw'okusaanyawo eggwanga lyaffe. Byonna bitubirabidde emyaka gana 5.
kuba tusobola kumenya kawuvu nakagaka baani batemuddwa baani banyagiddwako bintu byabwe okufiirizibwa kugamba okuyitiridde okuli emyaka gino 5 naye sebo sigenda kuteesa kiwanvu naye nze nsaba tubeere nga tunoonya ebigambo byonna byetukwogera kubeere kunoonya kutaganjula bwongo kunoonya tuva tutya mu mbeera emu okudda mu mbeera endala tuteekawo tutya olutalo nga luambikiddwa bulungi ate nga lugazi ate nga lunyunyufu nti omutajja kutuuka ku makkati atubuzeebuze abuzeebuze olugendo lusazeewo okukwata. Omuwandiisi nki alina kyeyogedde awo n'agamba nti abasobola okwogeraganyako ne gavumenti ez'enjawulo nabo bakikole. Nze nno naali kiwagidde mu ngeri bweti nti buli gye tukoma okulwana olutalo lw'ekimpukumpuku bwemukeera enkya ne mugenda ku nguudo nti oba mwekalakaasizza olw'okunyigirizibwa basobola okubateekako emisango nti muli ba Al-Qaeda. Naye singa onookira n'ogenda ku luguudo nga ekibiina ky'amawanga amagatte kitegedde oba okitegeeza mu buwandiike ezo gavumenti omwe eza Bungereza, America, Bufalansa, Germany, Wales na yonna yonna kagame amawanga gano agafu ag'omu Africa gatusobola okwogeraganya nago tugalage tituli mu kizibu bwekiti kitwetedde okufa kw'abantu baffe, kitwetedde okunyagibwako ebyaffe, era kyetusazeewo okubeera nga tulangira obwetwaze bwaffe mu bulunkuki ne mu bubi. Ekyo kijja tutuyamba nti omuntu yenna yina n'avaayo okuyita Al-Qaeda oba simanyi Al-Shabaab kuba kati balina eŋŋombe eyo buli avaayo okuwakanya enteekateeka z'obukulembeze oba efuga bbi eririwo bangwa mangu okuteeka ekipande kyoyo wa Al-Shabaab era ekiddirira okukukwata ne bakola buli kyonna kye baagala ensi yonna ekkiriza kyoyo mutujju. Naye bw'obanga olutalo lw'olwana olulangiridde olutadde ku bipande ebigazi nti olutalo lwa ggwanga lyaffe lutalo lwa bwetwaze, nze nsuubira ne Bungereza tajja kuvaayo kugamba nti abo ba Al-Shabaab kaba Amerika kabeere Germany wakati bo America ne Germany bondoza bali mu kinywi kimu ye Mufalansa alinga mulebesi waabwe kubanga Bungereza kyeyakola yo yakwata ekiwayi ky'ebyobufuzi neekwata mutabani waayo America nebeera nga yeekola ku by'ekijaasi. Kati abantu abo bonna balina ekkobaane limu kubeera nga amawanga gano bagateekerateekera abantu balina okubeera nga bebagaddukanya ku lw'ebigendererwa byabwe bo. Ensonga lwaki olaba kati balina akakukutano ke baliko. Twabadde awo Clinton najja okulambula projects ze yabadde ndowooza tinaba nakuddayo kutuuka n'omukyakala n'akola ki najja kati zino zirinyanga nnimiro zaabwe era ogenda kulaba nga bajjira kumukumu balambule ki balambule projects zaabwe n'ebyo byonna byonna nga bikolwa baganda bameka abategedde nti bano balina obuguzi bwe baliko nga obuguzi obwo nsi yaffe gye bakola ki gye batadde katale sijja buyita buguzi naye bubbi. Baganda bameka abategeera obunyazi obukolebwa kati olwaleero kuba kati Clinton alina endagaano zeyataddeko emikono za kusima mafuta ojja genda okulaba nga mukyala we ate ataddeko za kusima goodi emusingo n'omulala gye naye ng'agenda kusayininga kutwala nnyanja naye Abaganda ekyo bakitegedde era beteefuteefu okukwaya okulwana okugamba nti embeera empunu giyimiriza. So ebintu ebyo byonna byonna nga tubyogerako twagala eddoboozi libeere lyamwanguka nnyo eryogera ku bwetwaze bwa Buganda. Ekintu kyokka kyetuyinza okuba nakyo kyekyabannaffe abakyalowooza nti bo basobola okubeera nekyebafuna mu mbeera eno naye agenda nafuna obwamemba wa palamenti nasobola okubaako nekanfuna nasobola okuvuga ku mmotoka ey'amaanyi n'avaayo n'akangazaamu awo ffe tetujja kukkiriza era musebe tujja mulwanyisa kama
naye nga byalimu byakubuguyaza nakugumaaza. Abantu abo tulina okulaba kyetugenda okubakolera. Awo tusobola okwogera nabo netubawo ekiseera ekigere nti embeera eno tusaba mu bbanga bweebeere nga ekomekerezebwa. Omutagikomekereza era namwe tugenda kubateeka ku budda lwa mulabe butwefuke. Wakati bino ebigambo byokwogera n'okusomesa tubyogera kuba byetaagibwa ensi ebitegeere. Bazzukulu ba Buganda buli omu gyali abeere nga abitegedde. Kati bwe tunatanula okusimbula ebigere ate ndowooza n'ebyekkowe lijja kuba ddala. Ate twagala muntu kugamba nti ate nze munnaye ate bimbadde ate simanyi kubanga rediyo ey'ababaka etukoledde omulimu teddoboozi eritadde mu nsi. Era yenna ayagala okumanya tukakasa nti alina obusobozi